Enfunda nnyingi abayizi ab'enjawulo basanga obuzibu obw'amaanyi okusalawo biki balina okusoma mu matendekero ekibaviirako okwejjusa nga bamaze okukola amasomo agamu. Career guidance kuyita okubuulira abayizi ku biki balina okusinziirako okusalawo okusoma mu matendekero. Enfunda nnyingi kuzze kuteekebwa mu masomero ag'enjawulo. Abayizi okuva mu masomero agawerera ddala 10 olwaleero bafunye omusomo okwongera okubangulwa ku biki bye basaanidde okusalawo okusoma ebinaabawo obulamu obweyagaza mu maaso. So mold the community with the right attitude and instilling them with the right ethical practices along with the focused skills development integrated with entrepreneurship skills. It's a process which takes time, which takes initiative, which takes some guidance from a professional. You ask a person, you should know yourself first. Martin Sekajja akulira ebya tekinologiya mu kitongole kya Kcca agamba nti okubuulira abayizi naddala ku masomo ge balina okutwala mu matendekero agawaggulu kyetaagisa nnyo kuba oluusi bakola okusalawo nga tebamanyi kiboolekedde mu maaso. Bw'oyita mu education system eno kikwanguyira okutegeera nti omwana nti obunafu bwange n'amaanyi gali mu biruubi biba bino. Naye kakati okusoma kuno tekutegeeza nti bikomyawo kusoma. Vages Mundamatani omu ku babuuliridde abayizi abasabye okukola amasomo agajja okubayamba okutandikawo emirimu saakaaga gakwatagana n'embeera eggwanga lyaffe mwe litambulira. Transferring their credit to Middlesex University and just carry on with another 1 year of upskilling and assessment, you get an honors degree. So it means that your international degree is at a fraction of expenses otherwise you would be meeting at those countries. Oluvannyuma abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo baweereddwa amabaluwa agabasiima okwetaba mu musomo guno. Joseph Muyingo y'abaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu.